ekisinga okutukuba mu mboozi eno Ben nti ekizibu kye twafunye mboozi eno kubanga tuginyumya tegatta bulungi nti omuwala kigambibwa nti omuwala yasooka okulagibwa mu katambi alabikira mu butambi ennyo n'omulenzi si ye yattisiza. Yes, kiraga nti waliyo muki bino byonna tubyogere naye nga tetwerabira karakita ze yattisiza zo ziri zitya, kubanga waliwo abazadde abakuza abaana mu ngeri etali nnuŋŋamu bulungi. Omuwala n'akula n'ebbeetu eddene oshegeera abaala abamu beeteekamu embeera y'obwanirule wadde omuwala asomera muto naye engeri gye yeetwalamu eri public oshegeera kakyangu nnyo okulaba omuwala nga tannatuuka myaka giini gyalagirwa egiragirwa mu mateeka naye nga ayambala olugoye olukomawa bagenda mu house party atambula n'akiringa n'emikwano gye ne bagenda mu bintu omuzadde byatamanyi nako. Ennyambala tedifayininga mutima gwa muntu nze bwe mmanyi ate tedifayininga naye eraga obutya bwe weetwala. Okimanyi omuntu ayinza okubanga kino ekiwala ekite ekyali ku TikTok bakisibako n'okisiba yali ani yakisibisa ekyo kiwala ekite yali Nicole incident ya Pretty Nicole. Kati abaana bwe batyo ku ngeri buli omuntu asooka ne tugamba Pretty Nicole mwana muto bambi naye obutambi gye bwakoma okufulumamu ekyo ekiseera nga bulaga ennyambala n'enneeyisa ye ne byakola buli omu yagenda afuna waagwa ki mpola mpola olw'embeera ez'enjawulo omuwala ono ze yeekola ki ze yeetwalamu mu media n'ensi engeri gyemukola ki engeri gyemulabamu. Kale ekyo kye njagala abazadde nabo bafune ekyokukola ki ekyokuyiga nti abaana ab'obuwala abato babawa amasimu zi smartphone. Kati ono ku kya Martin ensobi eriwo nti yakwatibwa muki mu nju naye omuzadde omwana we ow'obuwala omuto akozesa essimu talondola nnyo biki byagikola ki byagikolerako nabantu kika ki bemukwataganya nabo oshegeera ojja kwesanga mu abo abantu bakwatagana nabo ku ssimu bazuulirako emikwano gy'abawala bannaabwe ate bba batali balungi eri omuki omwana wo. Ekyokubiri nti bakozesa amasimu gano abaana abo b'obuwala nga bato bakyasoma ne babaako abantu be balabirako. Kankuwa ekyokulabirako omuwala omuto oba sina muwala yekka osanga omuwala nga talina nnyo bwali akyali mu mbeera yakuteekebwateekebwa bazadde naye ne yeeteekamu embeera y'abali ba influencer bakola ki baalaba. Ekyokulabirako waliwo Shiba, waliwo ng'aba Winnie Nwagi, Lydia Jasmine, waliwo abayimbi batanye ebifaananyi ebiraga bodies zaabwe ba Gloria Bugi. Omuwala ono bw'alaba ebyo ebifaananyi ng'omuwala olw'okuba alaba alinamu figa efaanana ey'oli naye neerabira ye wakola ki oli gw'olabirako Shiba gw'olabirako ali mu future ye. Ekyo kyakola mwajja ki ssente buli waafuesinga ebifaananyi nga alaze engeri gyerazeemu alina engeri gye kikonvatingibwamu into money n'okuwanika ki bulandi ye n'obikoppa ono byakoze eki nejjukira okyali mikono gy'abazadde okyasoma bw'olwala ovunaanyizibwa kwani kubo. Ekyokubiri abantu ekika ky'abantu b'ogenda otandika okusikiriza ng'oyambala bw'oti weeyisanga bali abaatuukayo gwe tonnatuukayo ogenda tulowoozesa nti naawe tukulabe nga baki otwerabiza ekyobuto ne stage gy'okyakola ki omukwano kintu kye bayita love bwebezze esaanyawo buli kimu. Anti kati laavu nga tinaba kuyingira nnyo mu kino mwana muto oli mu maka g'abazadde laavu teyeetaaga myaka ku mulembe guno omwana azaalibwa ayogera lwakuba ekyo kikyalemya abantu abamu. Omanyi waliwo ekintu kyesaagala twerabe oli mwana wa buwala okimanyi nti waliwo stage etuuka omuwala alina stage gy'atuukamu ng'emubanja omuntu eyo stage esinga okuba ey'akazigizigi oshegeera kigambibwa Christine abadde myaka 10 egyo emyaka gy'alimu 17 bwe kiba nga kyekyo ba tetumanyi tetukakasa ku myaka gye naye bwe kiba nga bwe kyogerwa okuva ku 10 n'ena gye tuwulira oshegeera okutuuka tugeze nga 17 egyo emyaka omuwala abanga ennyana omanyi ennyana bw'emala okuwezaawo akaseera eyina nga bakagizaala evunamu okwo eddalu lyokola ki bino bye tuzirabanga neebuuka neyeefumita eri nedduuka neddeeno ennyana nejja neekola ki nga tolina kyogibuulira oshegeera naye babbeere lya nte ekombako omulundi gumu anti ffe tuli balunzi ekombako omulundi gumu neeribako nebako lyetutwala emisire nemala neekola ki kalina omuwala bw'ali nti egyo emyaka n'abazadde bakimanyi omuwala ng'alimu egyo emyaka wabeeredde omuzibu w'okubuulirira n'abalenzi babadde mu myaka gye gimu bonna nga baga akavubuka akola ki ampaga